أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لكم الخيرة سبحان الله وتعالى أما يشركون. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله ووسيلتنا إلى ربنا يوم الدين. وبعد أحبتي في الله، الحمد لله ويبزا الحق سبحانه وتعالى الله رب العزة والجلال mubuyinza bwe atukkiriza nate okujulira Ramadani 2022. Tumusaba Allah omukisa gwatuwadde atuyambeko wano okukozesa. Bangi mu bannaffe abafiiriddwako ab'eŋŋanda ab'emikwano, tusaba Allah abagumye abawemu obulungi oluvannyuma. Na bonna Allah bagezesezza mu mbeera ez'enjawulo z'obulwadde, ebyenfuna, bizinesi. Tusaba Allah abakyusizeemu oba oliawo abawemu obulungi. Baganda baffe abali ku bitanda, tusaba Allah abanyige. Baganda baffe abali mu makomera, mazima ddala tekigumiikirizika, naye tusaba Allah ow'ekitiibwa insha Allah abasalirewo ekirungi gye muli, oba oliawo naffe atutaase fitina y'ekkomera. Tumusaba sebyengera n'emirembe ku mwagalwa we, ate omwagalwa waffe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, omwezi gwe tulimu omwezi gwa baraka, omwezi gwa mikisa, omwezi gwa kisa, omwezi gwa kusonyiwaŋŋana, gwa kuddiramu banno, omwezi gwa kuwaayo okuddiza Allah, gwa kuwaayo kwabo banno abatalina busobozi oba mwasirizi oba buyambi. Omwezi gwa byengera bingi ate ebinene bye tutasobola kwogera na kumalayo ku lw'obufunda bw'obudde bwetuba tufunye okwejjukanya nze naawe. Naye mu bufunze obw'ekitalo, omwezi gwe guti Allah wabanga akuwadde omukisa oyongezangako bw'oba ng'okyali mulamu ku mirimo gye emirungi oba ku minzaani ye ey'emirimu emirungi, n'okendeezaako ku minzaani ye ey'emirimu emibi. Kubanga ekituufu kiri nti hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam egamba kullu bani adam khata, buli mwana adamu asobya oba musobya oba aseerera. Khairukum khata'u, omulungi mumwe aba aseeredde. At-tawwabin, omwezi guno bw'aba gukusisinkanyizaawo Allah akwagaliza ekintu kimu oba akwagaza ekintu kimu, okutereeza wakati wo naye Allah. Ebiseera byoyonoonye bingi, ebbanga ly'omaze mu kujeemera Allah libadde ddene nnyo. Yabaffe Allah omuwadde mmeka okuba nti bw'okyali mulamu mu budde bwe buti nga bangi. Sheekhe waffe nze ayogera marehemu Nuhu Batemo Zata, tewali yali amusinga irimu n'okuwoggana, naye leero ali luddawa. Sheekhe waffe omukulu almarehemu Abdunur Anas Kalisa ali luddawa leero, kabeere Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Riwaya zitulaga mbu yakamala omwaka gumu n'emyezi 45 okusinziira ku bigambo bye kennyini Mtume sallallahu alayhi wasallam yagamba omwaka ogumu mu 5 giba myaka 100 ku nsi. Bw'aba yakaweza emyaka 249 mu 5, ekitegeeza yakaweza omwaka gumu n'emyezi 45. Ate kitaawo eyafa emyaka 3 egiyise yakamalayo bbanga ki? Sheikh Mozate yafa oguwedde omwaka amazeeyo bbanga ki? Sheikh Abdunur Anas Kalisa amazeeyo bbanga ki? Weetereze muganda wange, alina ensonga lwaki Allah akyakukuumidde ku mwaliro gwa duniya. Oba oli awakadde kali kagenda okusanga ng'oli akiriko nga weesibidde entanda esinga okuba ennungi gye neesibira naawe nga sikuleseeyo, bwe kutya Allah. Fatazawwadu fa inna khayra zaadi ttaqwa. Ikhwata al-iman wal islam, Allah subhanahu wa ta'ala ejimu ku mirimu mingi egikolebwa mu mwezi gwa Ramadani, naye wano we tusinzidde insha Allah ta'ala
tuli mu audience oba platform ey'ekifo mu bifo ekiteekeddwa oba kitusuubira okuzimbamu ennyumba ya Allah. Ekifo kino kiri Makindye Kibuye zone. Bwe twagala okuzimba omuzikiti ekisuubirwa oba erinnya erisuubirwawo Masjid Salam, buli kyogenda okulabako nga kiyita wansi awo account number ne mobile money. Naddala baganda baffe abali mu diaspora mu America, Bungereza, Canada, Australia, Scandinavian countries, Dubai, Qatar, Jordan, inshallah ta'ala, tukimanyi you are going through a lot of challenges. Muyita mu bingi ebyokunyigirizibwa, naye ebbanga ly'omala ng'onyigirizibwa, wallahi udhkuru llaha fi shiddati yarfa'uka Allahu fi rrahi. Jukira nnyo Allah mu mbeera ey'akanyigo gy'olimu, Allah agenda kuteerawo obufulumiro. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Whenever there is hardship, alhamdulillah, at the end of it, Allah always brings ease. Allah always opens the door. Inshallah, utilize this chance. Utilize this opportunity. Al-fursatu la tatakarrar. It has come once to know. It has knocked once at your door. It might not knock again. Utilize this opportunity, inshallah ta'ala. Those numbers down there, mobile money and the account. Bismillahir Rahmanir Rahim. We are going to look at one of the basic elements and the deeds one is going to do in the month of Ramadan, inshallah. It will benefit you in this life and hereafter. Tugenda kutunulirirako egimu ku mirimu omwanadamu gy'asobola okwekwatako mu mwezi gwa Ramadan, egigenda omugasa ku nsi mu ntaanaayo ne ku lunaku olusembayo mu maaso ga Allah. Omulimu ogusookera ddala, Allahu Rabbul Izzati wal Jalal atutegeeza mu Qur'an, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل كريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله لا يستقدم ولا يستقدر والله خبير بما يعملون والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. الله رب العزة والجلال أتتجز متكلنو يا أيها الذين آمنوا أبانجم وابدوا وابكرزا omuteeko gw'abakkiriza Allah ateeka okuleeta nnyo dhamiri eno ng'eyogera ku mirimu gya mirundi esatu egikakasa omukkiriza. Egimu mu tteeka mwe muli okusaala, etteeka erikakasa dhamiri y'omukkiriza obukkiriza abo mwe muli esswala. Etteeka eryokubiri mwe yalireetera Allah ate ddene nnyo mwe muli ekyo kye tuliko mu mwezi guno gwa Ramadani ekyokusiiba. Etteeka eryokusatu Allah mwatera okulireetera kwe kuba nti atulabula nze naawe okwetegekera olunaku olw'okumusisinkana. Ikhwata al-iman wal islam, Allah atugamba mu Qur'an ekitiibwa ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah. Tebalabankanyanga emaali yammwe, tebabalabankanya abaana bammwe an dhikrillah, okujjukira omulezi w'ebitonde Allah. Waman yaf'al dhalika, omuntu yenna agenda okukola bw'atyo oba omuntu yenna agenda okukikola bw'atyo, fa ulaika humul khasirun, agenda kubeera mu bantu abafaafaaganiddwa. You are going to be in a loss. May Allah protect us and safeguard us not to be amongst those people. Lwaki Allahu Rabbul Izzati wal Jalal ayogedde ku nsonga y'okuba nti abaana n'emmaali tebatulabankanya mu bulamu bwa duniya. Muteeke ddala mu Qur'an Allah alina wagamba ba'da billahi minash shaitani rajim, almalu walbanuna zinatul hayati dunya. Wali mu maaso nga tuzzeeko mabega Katonda agamba wadhrib lahum mathala alhayati dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ard فأصبح حشيما تضروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا عند ربك ثوابا وخير عملا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا bakubireko ekifaananyi ky'obulamu bw'ensi kama in anzalnahu min assamaa obulamu bw'ensi bulinga enkuba eyo etonnya gye tutonyesa wali ogirabyeko nange nali ngirabyeko ejja nejjiramu n'ekibuyaga n'atikkula ennyumba kama in anzalnahu min assamaa fakhtalata bihi nabatu lard kasita enkuba eyo etonnya n'etukka mu ttaka lino ebirime ebigivaamu enkuba eyo kyetwagalamu nti bw'eba egenda kutandiika empewo efudemba mulengera embuyaga eyo yonna olusi nejjiramu n'omuzira ikhwata al-iman wal islam akaseera kaba katono nnyo mubeera mu kutya mu kuwankawanka omuntu n'akankana enkuba eno ezze tegenda kutulyawo tegenda kutumalawo tetusaanyeewo wallahi ne bwetonya ekinene nnyo eddakiika 2 ku 3 ng'enkuba emaze okukola ki okukakkana bwe bulamu bw'edduniya allahu rabbul izzati wal jalal olunaku lwaleero tuli mu uganda alhamdulillah olunaku lwaleero lwakutaano it is a public holiday ffenna tukimanyi ku kalenda yaffe ya uganda oba etali ya busiraamu si lunaku lukulu naye lwafuusa olunaku lukulu lwa mukama waffe right honorable speaker allah gwe yajjulula gye buvuddeko awo naye ebyamaanyi byonna byabadde nabyo byabadde amuwadde allah talina kyagenze nakyo wadde ekimu talina wadde ekimu kyagenze nakyo allah kyekiri kyagamba mu taarikhi ya ibnu najjar atugamba nti akhsaru nnasi safqa rajulun akhlaka yadayhi fi a'malihi walam tusaiduhum al-ayyami ala umniyati fakharaja min ad-dunya bighayri zadin wa qadima ala allah bighayri hujja akhsaru nnasi safqa omwana adamu ali mu kufaafaganirwa ali mu loosi ali mu khasara rajulun omwana adamu ono akhlaka yadayhi fi a'malihi emikono gy'obulamu bwe bwonna abutadde mu kukolera obulamu bwa dduniya walam tusaiduhum al-ayyami ala umniyatihi tewali wadde lunaku lumu mu buwangazi bwe bwamuwadde allah tewali wadde lunaku lumu olumugasizza fakharaja min ad-dunya bighayri zadin n'atuuka okuva mu bulamu bw'ensi nga talina ntanda gye yeesibidde waqadima ala llahi bighayri hujja nadda mu maaso ga allah nga talina kyagenda kwanjulayo mu maaso ga allah allahu subhanahu wa ta'ala kyatutegeeza wali nti wadhurib lahum mathala alhayati dduniya obulamu bw'ensi bulinga enkuba ejja ey'amaanyi omuli kibuyaga omuli empewo eyo ennyingi eddakiika ntono nnyo enkuba emala nekola ki nekakkana ne bw'oba w'amaanyi otya muganda wange ampuliriza tatulaba ne bw'oba w'amaanyi otya naawe olunaku lw'olugenda kukya allah akukakkanye effujjo lye wali olina amaanyi ge wali olina ekitiibwa kye wali olina essente nnyingi gy'obadde olina tozikoleddeemu bulamu obw'oluvannyuma allah agenda kukakkanya mu ddakiika emu ye abaffe ne bw'obeera n'effujjo nga lyenkana litya waliwo yasinga firawuna alayhi laana waliwo alikola ezzambi okumusinga tunuulira mu quran allah waategeeza hal ataaka hadithu musa idh naada rabbuhu bilwadi almuqaddasi tuwa idhhabu ila firauna innahu tagha hal ataaka hadithu musa babanyumizeeyoko ku kyafayo kya nabi musa idh naada allah bwe yamukoowola rabbuhu bilwadi almuqaddasi tuwa amusindike ku ttaka the most blessed land agende idhhabu ila firauna amusindike eri omujemu firauna alayhi laana firauni yakola kiki kimufula omujemu faqala ana rabbukum al-a'la nze ndi mulezi wammwe subhana maliku dayyan kitonde obutonde naawe weeyite allah awaniridde eggulu n'ensi awaniridde obulamu bwo n'obwange mu mikono gye allah oyinza okubeera n'effujjo eririsingako erya firauni allah yamukakkanya naki n'amazzi gennyini agamumira gamala ne gamufujja amazzi omuntu bw'afiira mu mazzi abbira yenna n'aggwerera wansi mu mazzi naye ennyanja yamufujja ettaka okuziika firawuni kujeemera allah kwe yamujeemera n'ettaka lyamugaana
ate nze naawe muganda wange ikhwata al-iman wal islam Allah agenda maaso muteeka lyerimu okugatta ku liri in reference naga nti al-mal wal banuna zinatul hayati dunya emaali gye tubawadde n'abaana be tubawadde kikemo byakwewunda kyakugezesa gye muli ku bulamu bw'ensi walbaqiyatu salihatun khairun inda rabbika ebisigalidde kukola mirimu emirungi gyogenda okudda najo mu maaso ga Allah nga bwatutegeeza omulezi w'ebitonde Allah ma indakum yanfadu wama inda Allahi baqi byonna byogenda okukolerera Allah bigenda kusigalira wano ku nsi ebisigadde oyo amuke najo mu maaso ga Allah nga era Mtume sallallahu alaihi wasallam bwe yatutegeeza mu hadithi n'agamba nti omuntu bw'agenda okuziikibwa agenda na bintu bisatu farji'u ithnani wa yabqa wahidan ebibiri bikomawo ekimu n'asigala nakyo mu ntaana gyali ebibiri byebiriwa almaalu wa waladuka wa akhiku emaali yekomawo n'abaana bo n'ab'eŋŋanda bakomawo eri osigaza ki amaliyo emirimu gye emirungi gy'okoze baganda bange abatuwuliriza era abatulaba obulamu bw'ensi yakuteekamu Allah lwa nsonga okukolerera obw'oluvannyuma okumanya obulamu bwa duniya bumpi nnyo nabiyullahi nuhu alaihi salatu wassalam lumu atambula ku kyalo ku mulembe gwe bw'atambulatambula ku kyalo nabiyullahi nuhu alaihi salatu wassalam agenda okusanga abantu nga bakuŋŋaanye nga bali mu maziga mayitirivu abuuza nabiyullahi nuhu alaihi salatu wassalam nti abaffe ekiri wano nsonga kinga abantu bali mu miranga bamugamba ya Nuhu omukyalo oli gw'olengera atudde wabbali wali afiiriddwa omwana we mu kufiirwa omwana n'abagamba asobola okumuwaako ku salaamu ne bamugamba ya Nuhu kisoboka bulungi nnyo mukama waffe watuukayo n'abuuza Nuhu alaihi salatu wassalaamu omukyala ti mukyala gwe omwana we afudde afiiridde ku myaka emeka omukyalo ono yagamba nabbi Nuhu alaihi salatu wassalam omwana wange afiiridde ku myaka 45 subhanallah omwana wange afiiridde ku myaka 45 fastajaba Nuhu nabiyullahi Nuhu alaihi salatu wassalam ne yeewunya nnyo nagamba mukyala gwe omwana afiiridde ku myaka 45 mukyala nagamba Nuhu nkubuulidde ennaku yange ate gwe oli mu kuseka busesi weewunya bwewunya nabiyullahi Nuhu alaihi salatu wassalam namugamba ekisinza okuneewuunyisa kwe kuba nti ofiiriddwe omwana naye afiiridde ku myaka 45 namugamba kati ekyo kyewuunyisaamu ki ekibuuzo kyange gy'oli nga sinabakwanukula kye yagamba nabbi Nuhu gw'oloza omukyala yali azaala omwana ye alina emyaka emeka omwana wabanga ali wa 45 ate yamuzaala omukyala yali alina emyaka emeka nabiyullahi Nuhu alaihi salatu wassalam amutegeeza amuga nti weesiime kubanga omulembe ogujja ogw'oluvannyuma ogwange nze naawe ampuliriza atandaba bagenda kuwangala ma bayina 60 wa 70 bagenda kuwangala emyaka 7 ku 6 gye bagenda okuwangala n'omukyala naye ne yeewuunya bwe yeewuunya nabbi Nuhu alaihi salatu wassalam n'agamba omukyala ate weewuunyizza ki n'amugamba ya Nuhu nze Allah abe kunsisinkanyaawo ogwo omulembe nze obulamu bwange bwonna oba nkaago bansanvu nandigimaze ndi wamu nga ndi mukusinza Allah wange era nandigimaze ndi wabbali w'entaana yange wenfiira nga ngwa bugwi mu ntaana yange ikhwata al-iman wal islam ate nze naawe tukujjidde n'amawulire ag'essanyu muganda wange atuwulirize era atulaba tukujjidde n'amawulire agaki ag'essanyu amawulire ag'essanyu ge galiwa Masjid Salam Masjid Salam Masjid Salam ikhwata al-iman wal islam omwana Adamu yenna azimbira Allah ennyumba ku nsi Allah agenda muzimbira ennyumba mu jjana kyozimbidde Allah kyakuzimbira muzimbire tiles Allah akuzimbire tiles mu jjana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda mu Isra wal Miraj n'atuuka ku ggulu ery'omusanvu ne bamusisinkanya jjajjaffe mu bukkiriza Ibrahim alaihi salatu wassalam we bamusisinkanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yali atudde ng'alina empagi ze yeesigamye empagi ezo mu kuzeesigamira
n'abuuza Jibuliru alayhi salatu wassalam nti owange gwe Jibuliru ono ani gwe mundaga bamugamba ono jjajjaawo mu bukkiriza Ibrahim alayhi salatu wassalam ate kino ekifo ekinenenkana bwe kiti kyatuddemu ne bamugamba Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur yamubuuza ajja atya okufuna rank eyo mu ggulu ne batuuka omuzimbira Baitul Ma'mur mu ggulu amutunuza wansi amusongerawo amugamba Baitul Ma'mur eno riwaya zitulaga bweri direct mu Kaaba ku nsi. Allahu Rabbul Izzati wal Jalal amalo jimuzimbira nga naye azimbye ennyumba ya Kaaba e Makka Baitul Haram. Bwabanga gye yamuzimbira mu ggulu nga bwe yagizimba e Makka gwe tunuulira ekifaananyi ky'omanyi ku Makka saawa zino Sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wassalam we yeesigamye hatta ila kiyami saa awo wagenda okubeeramu egyo emirembe okutuusa ekiyama lwe kirimirirawo. Allahu Rabbul Izzati wal Jalal mu Qur'ani yafutegeeza ba'dhu billahi minash shaitani rajim wama tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah byonna bye mukolerera emyoyo gyammwe min khairin tajiduhu inda Allah obulungi bwakyo mu maaso ga Allah agenda bukubisaamu. Ikhwata al-iman wal islam nkutegeeza amawulire gano hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam egamba man bana lillahi masjida walau kasiran qatairin bana Allahu lahu baitan fil janna. Mbira Allah ennyumba ku nsi ne bweba yenkana akasusunku ka kanyonyi Allah agenda muzimbira ennyumba mu jjana. Ikhwata al-iman wal islam ngojjeeko okuzimba ennyumba ya Allah saawa zino mu mwezi guno gwa Ramadan teri mulimu gwa bbeeyi gugenda kusembeza mwanadamu mu maaso ga Allah nga yamusiima ng'etteeka letusoose okuwogera omwanadamu wagenda okwejjusiza. Saddaaka kigambo kinene nnyo, okumanya kigambo kinene. Saddaaka za mirundi ebiri, maratibu ga mirundi ebiri. Waliwo saddaaka ey'okufuna empeera yo direct mu maaso ga Allah. Saddaaka ey'okubiri kwe kukyusa okugera kwa Allah. Okugera kwa Allah okuliwa okugeza tulina we twali ng'omuvubuka akola bizinesi ze nga wa safari. Omuvubuka ono lwe yali avaawo ng'agenda mu lugendo najja atugulira katoni y'amazzi emu. Bw'atugulira katoni emu ey'amazzi omuvubuka ono yali agenda mu lugendo. Bwe yakomawo okuva mu lugendo n'atugamba wallahi sheikhe nafunye omuswiba, naye omuswiba gwe nafunye takisi eri yagudde gye nabaddemu, naye buli yasemberedde takisi eri ng'abuuza bubuuza mayiti ze bajje mu takisi zino zisibiddewa zituukiddewa. Ikhwata al-iman wal islam saddaaka gye yakola obukozi gye tukugambyeko ey'okubiri ekyusa okugera kwa Allah. Allah mwe yayisiza nusra accident omwana oli obulamu bwe ne butagenda. Nze naawe gye tuwangaalira baganda bange tuyita mu bingi, abatatwagaliza bangi, ab'amaaso amabi bangi, ab'ensaalwa bangi, abakuloga abakutambulirako bangi mu baganda bo mu mikwano gyo mu balirwana abo bakozi banno. Tewali kigenda kukyusa ekyo okujjako okusaddaakira Masjid Salaamu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Insha Allahu taala tujja kuba tukulindiridde muganda wange mukwano gwange mannyinaze naddala abali mu diaspora. Tubasaba lillahi rabbil alamin mwerekereze ne Allah ajja kubakolera enteekateeka. Mbadde muganda wammwe Hassan Mahmud Muhammad ku lwa Masjid Salaamu. Tusaba Allah yenna agenda okutuukirira n'okwanukula omulanga guno Allah akuteekereteekere obulamu bulungi ku nsi mu ntaanaayo ne ku lunaku lw'enkomerero. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Tubaagaliza ekisibo ekirungi n'abantu bammwe mwenna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwebaza Sheikh n'obulungi bw'ebigambo ebyo. Tusaba Allah tabaraka wa taala akusasulemu obulungi, ate ne baganda baffe nabo abagenda okutuwuliriza nabo abasasulemu obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
STV, select for fun.